factory. So there's a factory here. These guys make some products here. My name is Jebali. So these are some of the products they make here in this ghetto. They make shoes. Okay. So kati brother, guno mulimo gumaze mbanga ki? Gumaze mbanga ki? Guno mulimo ngumaze emyaka 4. Kusoomozebwa ki bw'osanze mu guno omulimu? Ogambye otya? Okusoomooza. Obusoomoozi. Yes. Challenges. Challenges. Ebinyigiriza mu mulimo. Ebinyigiriza bintu bingi. Ebintu ebinyigiriza n'okuba ekintu tekitambula bulungi nga bwe mbyetaaga nze ne baganda bange bwe tukola. Abakasitoma tubafuna abeetaaga ebintu bye tuyina naye ffe tetufuna bikozesebwa tubatuuseeko ebintu nga bwe babyagala. Naye ebintu bye tukola kubyagala babyagala bitono, ffe bye tukola bitono ababyagala bangi naye bye tukola bitono lwakubanga tetuyina ebikozesebwa. Naye nga kwebiri ku market bye tukozesebwa byonna kwebiri naye obusobozi bw'obisuubula tubikozesebwa butaliiwo. Tuyiyayiya mu busobozi butonotono kyetufunye ne tukolakolayo bwe tukoze. Era zino engato z'olaba zino si ze tukola zokka. Waliwo endala ze tukola ze muwuzi bwe ziti lwakubanga musanze bazitutte. Tuyina endala ze tukola muwuzi bwe ziti. Lwaki musanze teziriiwo ku bungi ngato nga teziriiwo ku bungi? Na wuzi tuzifuna mpola mpola tugula emu oba tufunyeyo kasitoma ne tugulayo emu naye ngo tufunye engeri gye tufuna wuzi ku bungi ne tufuna olaba nga gana amaliba gano ge tukolamu aganako ku bw'obusobozi obutono bwe tuyina tetugafuna nga bwe tugeetaaga ku bw'obusobozi. So kano kasore kazungu sike kana akafi kazungu kava bweru nabwo tubugula naye nako kunsinziira gyebbeeyi yaako tukafuna kitono naye singa tubufunye ku bungi ekintu kitambula ne bwe tufunayo abaana abalala nga baagala okukola nga twafunye omuntu atuteekamu ebikozesebwa. Abaana bonna basobola okujja ne tukola emirimu ne tubasomesa ne tukola emirimu babe bawala babe bavubuka babe buli muntu yenna kuba gwasobola oyamba kati wano abavubuka okubayigiriza kino eky'emikono. Kati obusobozi bw'oyogerako ndooza ye capital. Weetaaga ssente mmeka? Neetaaga ssente mmeka? Ssente ze neetaaga nga njagadde obikola ng'essomero okuyamba abalala oba ze njagala okuba nga nkozesa okukusa akatale kange kwa abantu abagala engato z'enkola. Byombi. Okuyigiriza abalala n'okwongera mu maanyi. Kati nsobola okyogera mu mirundi ebiri. Bw'oba ng'ogenda oyigiriza abantu era masini olaba nze nina amasini nina eri emu kiba kyetaaga muntu nafunayo masini yamuwa mashini ntono ate n'ekirala waliwo masini ndala ekyalaani. Kati olaba zino engato wano wonna bayisaako ekyalaani manyi okikozesa naye siina kapito yakigula naye nayigo kikozesa. Nkimanyi okikozesa naye siina kapito y'okugula eyo masini. Mba njagadde kola zino engato ngenda wali ne mbasasula ssente ate ne bampa ne masini ne mbyekolera ate nga mbasasudde na ssente kuba nga tebalina obudde bwabinkolera nembasasula ate nga nze agenze n'okola ki n'obyekolera naye nga tuyina masini wano
tusobola okukola kibino byonna okubyetungira nga bwe kati ekyalaani ekibeera mu ssente mmeka? Ekyalaani ekirungi ekiriwo ekirungi ekitunga zino engato ne kitunga n'engoye tumanyi n'okutunga engoye oba nkofiira oba ngoye oba bitambaala gino emisipi mulage giri emisipi gino emisipi era gikolebwa wano gino emisipi gino nzagikolera okay. Gino emisipi gino ng'ogyolaba gino lwakubanga engato eziwedde musanze zigenze kubaako nga katona kano kalaba ngakolamu kati ka mwana ke nabadde nkoze okitegeera kati ogirabe no anti twavudde era kubikola biri byonna bye nabadde nkugamba kati ekizeeko kutugenda teekako wano ku story loko mwezi wano weetaaga masiini ba lundo ino waliwo n'ebyuma ebirala ebirungi eby'omulembe bye tukozesa nga tusala zino engato ne ziba nnungi okusingako naye ebyo ebyuma tetubiyina ffe tukozesa buno obwa bulijjo kati olaba bw'oba omaze ogikola bweti engato yaffe oba kankole no mangu njiseko na wali ku kamasini kali tewali twagala ogikole gwe ogwo gwe mulimu gwe waliwo masine ezisala akamba akalungi akasala nga si kano akalungi bubamu mu tawuni webuli kameka akamu kagula omutwalo gumu n'ekitundu akakola bulungi kati nga dakiika zino zemaze wano singa kenina singa namaze dda tewaliyo kamasanyalaze ng'oteekawo ne kagigi akamasanyalaze nako weekali naye koko ka bbeeyi
kagula emitwalo 35. Okay. Koteeka bw'omala setting engato bwoti. Ng'omaze ogisenga kino okiteeka buteesi bwoti ku masiini n'okiteekako n'osettinga bulungi. Kigisala evaamu ng'ewedde. Okay. So woba oyagala okumuwagira eno bizinesi yeetaaga ebyuma biyitirivu. Yo! Ano tekayina maaso ovola bandu awo naye waliwo akalala waliwo masiini eba eyina amaanyi eyangu yakati nemba nga n'amazzi. Olaba ku bw'amaanyi matono g'akano akantu kati kazikidde kati byetaaga kakyamuse nenkaleka ne kawumulamu katono nenziramu nenkola ako kakola waliwo ak'amaanyi nga mota y'amaanyi nga nnene. akati olaba kezzaako bwe kawumulamu ddakiika nga kezzaako nga waggira nga kaddamu nga kagira oba okitegeera. Kati peyo gitunda sente mmeka? Eno peya bweto gitunda sente. Eno peya bweto ngitunda emitwalo 2.5. Nembaako n'ez'omutwalo 1.5. Nembaako n'ez'emitwalo 5 nga zeziri eza wuzi endala ez'omulembe ze tukola. Waliwo n'endala gye tukola nga yakwambala nga tufunye matiri ng'esobola ogula n'emitwalo 15 n'emitwalo 20 oba obusobozi twayiga tubulina mu busobozi mashini. Kati wayinza okubeerayo omuntu eyo ng'alaba eno vidiyo
twagala ng'ayagala okuwagira mu ngeri emu eba endala oba okugulako ebintu bino oba nga yandiyagadde okugulirayo akuuma akasala zinene engatto kati ogenda tusomera ogenda tubuulira erinnya lya factory eyo otusomere n'ennamba yo y'essimu. So kati brother eno factory yo bagiyita batya eno business yo? Eno business yange kati tugenda gituuma butuumyi linnya. Jukira sinafuna capital yakola ki ngambe mfunye capital bulungi nsobole ogiyita erinnya nange olaba tutandika butandisi tweyiya bweyi awo biraba bikozesebwa ekifo kye tukoleramu okiraba tutandika butandisi amagezi go tugayina n'obwagazi bw'okola tubuyina n'okusomesa twagala naffe twasomeswa tusobola kusomesa n'abalala naffe twabisomera ku balala okitegeera. Kati tuyitiremu ku ngatto zo zitunda ssente mmeka zino gaamu then otubuulire otusomere ennamba yo. Buli ngatto olaba zino engatto zino zigula $2.5. 2.5 eno design eno. Ogiraba eno ddiba liri nakulaze ddiba lya nte lye tukozesa ente real skin. Netubaako ne zino bino biriba bye tugula mu tawuni bye tugula biba mu kala black white kala yonna gy'oyagala ogifuna kweno. Mina n'obw'abaana tuno tw'abaana eno ya muntu mukulu. Kati buno obw'abaana bwa ssente mmeka? Kano k'abaana tukatunda $1,000 ne zino ez'abakulu zemuluka obulusi zino nakano twaluka kaluke ne kano zino tulukanduke n'engalo ne zino 2.5 ne zino 2.5. Kale kati omuntu waba yagadde zino engatto nakkubira essimu osobola ozimusindikira okola delivery? Nzimusindikira kati waliwo omuntu eyali ayina ssente naye yatulimba nga yali ayina ebibye n'aleeta ebikozesebwa ng'agamba genda tuwa obuyambi. Ebyo ebikozesebwa yajja nga ayagala peya yali ayagala peya 1,500 ye bwe yajja yatulimba tugenda kola biki n'aleeta ebikozesebwa biki nebyo bwe twamala omukolereza engatto z'ayagala yazitwala Sudan naye twamulinda tetwakola ki temwamulaba teyatusasula ate twamukolera biki nga tulimba nga agenda tuyamba biki we twamuwa amaanyi gaffe biki ye yagenda sorry. Kale kati abantu basomere ennamba yo baba baagala okuwagira either okugulako ebintu oli ayinza obba akwatibwako n'agamba ono omwami kamugulire ekyuma kati ogenda tusomera ennamba 07 58 19 2 38. Kale akatalekeka oba obugambo obusembayo? Yes. Nziremu namba oba yakunoonya 07 58 19 2 38. Kale weebale nnyo ssebo weebalire ddala. Ekigambo ekisembayo ekigambo ekisembayo ffe ekikuli ku mutima ekindi ku mutima okusinga nze okuba nga mulaba nga tweyiya tuno otuntu twakoowa okuba ku nguudo n'okusibibwa bya bulijjo okitegeera yagamba yadde kapito tewali yadde tetuyina tuyamba obusente obutono bwe twafuna mu bucuba bwe twagenda nga tukola bwe buno bwe tulitandisa okugaana okudda mu mabala naye tulina emikwano gyaffe emirala gye tulumirizibwa gye twataaga nga tufunye awantu awali ekifo ekirungi
bamu twagala bayigiriza ku bwerere naye batuuka wano we tukolera nga wafunda nga wabi ne batuzalawo ne bagamba bali batuyigiriza biki ne baddayo mu kubba mu kukuba abantu mu oyigiriza omuntu nange simu so mwetaaga omuntu obbakwatirako mwetaaga abantu nze support gyenjagala saagala support ya sente okitegeera nze saagala support ya sente nze njagala support ya bikozesebwa matiriyo nze nga ngenda n'omuntu saagala mpe sente nga tugenda nga mulaga matiriyo gwenjagala nga tugenda wa matiriyo nga tumugula nga afuna abantu ye bayagala oba natwe nga tumulaga abaana abeetaaga okusoma n'obuyambi fene tubasomesa naffe ne tukola sente zo kwetaagisa nze omanyi sente onsobola ogamba sente ne bakuwa obukadde bubiri obukadde 5 obukadde buki n'obutwala mu bibyo tukyali bavubuka okitegeera nze era nga nfunye omuntu anyamba nze mutwala butwazi n'agula matiriyo nze gwe neetaaga okusinga sente nenfuna kyalaani awo nenfuna newuza ezimala netukola ekintu ku mutindo netuyamba bannaffe abali ebubi nabo ne baba bulungi. Kale sebo osigadde gwani banta Shema Isaac kale weebale nnyo sebo. Kale nawe weebale nnyo. Kale sebo weebale ddala. Kale sebo.